Patriotic League of Uganda nga bwe yali esazeewo nti Right Honorable Anita Among ne Right Honorable Thomas Tayewa ku bifo byabwe ekyowa speaker oba omukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we, ensonga eyo nga PLU egisazizaamu. Amawulire agakagawawo twabagambye dda abakulu bano kino ekisanja bakiyita hakuna muchezo ne mulowooza nti mbalimba. Omukulu Anita Among ono nga ye speaker wa parliament bamaze dda okubeera nga bamugoba ani Hajino Muhoozi Kainerugaba mbikuletedde maaso awo bino genda kubeera nga birabirako, naye nga tetunagendayo nyongera okujjokeza vidiyo eno soko gimpereka like bw'oba omaze subscribinga wegatte ku mukutu gwaffe guno naddala gwe omuwagizi w'enkyuka kikugamba nti ne byedda bano abasajja beerayiza nkugamba subscribe nga wanoka osanga information ngali up to date. Olunaku olwaleero abakulu bamaze dda okutoowa order batya bagambye Anita Among sente ze yakoonona nedda tebagenda okumukkiriza okweyungirayo, era bagambye nti no bagenda lekerawo omusapootinga nga speaker era ye Hajino Muhoozi Kainerugaba agambye buli member wa PLU atamulonda era bagenda okuleeta speaker waabwe. Kati wano nyinyi njagala mbabuuze mulowooza ani abagenda okusinga Hajino Muhoozi oba Anita Among? Era nga tugula ebibuuzo bye mu comment section. Mulowooza Anita Among tabwedde bya ddala sokolabe ekisazizaamu era tekikyalinga bwe kyali. Ensonga eyokubiri, obukulembeze bwa Patriotic League of Uganda bukubiriza abaka ba palamenti bonna kulindirira bulindaala mu kaseera akatali kawala ba candidates ababiri President Yoweri Kaguta Museveni bagenda okubawa, era Hajino Muhoozi Kainerugaba n'abasaba nti abo be babawagira. Eyokusatu, fenga Uganda PLU General Muhoozi Kainerugaba guided that all the Patriotic League of Uganda leaning honorable members elect should support the Right Honorable Anita Among for Speaker and Right Honorable Tayewa Thomas for Deputy Speaker of the 12th Parliament of the Republic of Uganda. Accordingly, the chairman of the Patriotic League of Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, has guided as follows. 1. That the endorsement of the Right Honorable Anita Among and Right Honorable Thomas Tayewa as candidates for Speaker and Deputy Speaker respectively for the 12th Parliament of Uganda by the letter dated 11th March 2026 is retracted and withdrawn with immediate effect. 2. That the leadership of the Patriotic League of Uganda encourages its honorable members elect to support the candidates that will be presented to them by His Excellency the President for the position of Speaker and Deputy Speaker. 3. That in the Patriotic League of Uganda, we follow the command, instructions, and guidance of our chairman, General Muhoozi Kainerugaba, at all times. Thank you. His Excellency Robert Kyagulanyi bagamba buli omu ajja kiwulira kati ndowooza Anita Among wonna waali agama obuguma. Nkugamba bannayuganda badde bamutabukidde ndowooza ne bali ne bagamba lwaki tetusaddakayo omu Anita Among anti sinsi tusobola ofuna speaker asobola mu expressing. Kati wano mwenyewe njagala mbabuuze mulowooza Hajino Muhoozi Kainerugaba bya ddala anaasobola bannayuganda ku ngeri gy'atandiseemu n'amaanyi? Olaba olunaku olusookera ddala inauguration speaker wa parliament bamugobye dda era sokola be vidiyo eno bannayuganda abacomplaining abamu abatandise dda okubeera nga bajubilating. So they gave you money to build roads and you said no, I'll buy a car. And for you, your brain is telling you buying a car is more important than building the road that car will drive on. So you decided to buy a new car in a country where the roads are breaking. Backward sent to build hospitals. You decided to build your own house instead, and you think that's a win. You didn't earn victory. You bought comfort in a collapsing system. For you, you think oli mugezi nnyo. You decided to upgrade your car, but the road stayed the same. Same potholes, same flooding, same broken infrastructure, and every single day you are driving through the consequences of your own decision, and you think it's success. It's not success, it's irony.
Because while you're showing off your leather seats, your suspension is crying. While you're flexing about a new engine, you're stuck in the same traffic, on the same damaged roads, in the same broken system as everyone else. Naye, you think oli mugezi nnyo because you can win through corruption and get some, beat around the bush and beat the system and get some money in your pocket. That's what you want. A better seat in a failing environment. And here is where it gets worse. You had the power to fix it. You were in position. You had responsibility. You had an opportunity. But instead of building a system, you built your lifestyle. Instead of fixing a road, instead of fixing hospitals, instead of fixing schools, you decided to fix your own image. And now you can't escape it. Because no matter how expensive your car is, it still touches the same ground. It still touches the same ground. You can't drive above a broken country. You can't accelerate past dysfunction. You can't tint your windows enough to hide from reality. So, every bump, every delay, and every failure you experience is a reminder you didn't just live in this system. You helped break it. And now you are trapped in it. That's the part nobody tells you. Murimuti. Because corruption doesn't steal from others. It traps the people benefiting from it inside the damage they created. So no, this wasn't a win. What you did was just a temporary comfort in a permanent problem. Because one day, the same system won't just slow you down. It will stop you, and when it does, your car won't matter, your money won't matter, your shortcuts won't matter, because you can't outdrive a country you helped destroy. You cannot. So, ask yourself, are you driving success, or you are just moving faster inside failure? Ndowooza mubawulidde bulungi nnyo ye ate omukulu amanyikiddwa nga Honorable Muhammad Nsereko yaddukiddewo ku TikTok oluvannyuma lw'omukulu okubeera nga yeerayiza era avuddeyo n'ategeeza bannayuganda ndowooza ono omusajja bamusasudde kati ssaawa zino sukakakanye media ageze okuteeka His Excellency Robert Kyagulanyi kati His Excellency Robert Kyagulanyi yayogera ddi ne Muhammad Nsereko mbw anaatera okukomawo naye abantu wabula okwesaawo nepengepenge mu maaso awo mbakuleke tugenda beerabirako nyongera okujjukiza vidiyo eno gimpereka like oba omaze subscribing shake ashirafu nga musomi weddwa agamba gowena ng'olero n'ebizibu namba ziziriyo sembeyo 711 osobola kubira kubona mu inboxing WhatsApp soko muwulirize banengo playing Muhammad Nsereko ne penge betwala abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abayina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali mu kunoonya engeri gy'akomawo butereevu aya kati yaddukira ki kati gw'ovanga ku Museveni atambuza eyali akola mu White House ne bamugamba nti ojja tambuza bigere okutuuka kulayira omuzungu ajjidde mu bigere nga bukondo babumukwatidde. Kakati njagala muyiga ekintu kimu. Ebbanga Museveni lyanaamala ng'akolagana ne Isirayiri lyebbanga lyagenda okumala ng'afuga Amerika. Nkikuddiremu. Ebbanga Isirayiri kati kambayigirize geopolitics. Isirayiri yeri mu luko olw'okutabangula Sudan.
kubanga Sudan yali evudde mu luse lwayo. Israeli eina police eyo controllinga Nairo yonna paka Egypt. Muhammad Morsi nga tonnayogera bya democracy after the Arab Spring nga overthrowing the Hosni Mubarak yalondebwa abantu ebitundu 8 ku buli 100. Abdul Fattah al-Sisi munnamaje namuwamba namusiba John Kerry yaliko nga foreign minister, foreign secretary wa America, nga President Barack Obama Hussein kwali n'agamba bamujjeko nga yalondebwa kalulu n'asibwera yafiira mu kkomera. Mukwano gwo wuuyo Penge mukuleetedde. Omusajja yawangula kalulu gwenkubuulira bamuyita Muhammad Morsi kati mugenzi. Bajjako dictator gwe bayita Hosni Mubarak yali mu ntebe Democrat be mwelowooza nti babaagala nnyo baali bamuyita Barack Hussein Obama nga Secretary of State we John Kerry n'agendayo n'agamba we are not here for democracy to protect democracy, we are here to protect American interests. Oba bamuwambe n'okumusiba bamusibe. Muhammad Morsi yalondebwa akalulu nga ina 72% of the vote yafiira mu kkomera.